fuba eggulu y'empeera fuba fuba eggulu y'empeera eggulu y'empeera mu nnaku z'omukristu toterebuka nywera ng'osuubira eggulu fuba fuba eggulu y'empeera fuba fuba eggulu y'empeera. Mukama mulungi obudde bwonna. Bannange ekitalo nnyo ekya munnaffe ono Sifaayo David Master Parrot. Olwaleero tukuŋŋaanye ng'ekisooka mu byonna twagala okwebaza Omukama olw'ekirabo kye yamuwa eky'obulamu era n'ebyo byamusobosezza okukola ye ng'omwana we gwe yeerondera gwe yeeroboza n'amutuuma erinnya erya David ayongere okuweereza mu nnimiro y'Omukama. Akadde nga kano kannaku kubanga bagamba ezivaamu omukulu zikola zitya zangaala era bagamba olusala ekyayi litamunyeera kusaasaana. Akadde nga kano kaba kazibu ddala mu bw'omuntu tuwulira obulumi naye ate tuli basanyufumu kubanga abadde akola ebyo Mukama by'ayagala era nga tusuubira nti ku ebyo by'akoze Omukama anaamusaasira n'amutuusa mu ggulu. Mu kuyitibwa kwe ng'omuyimbi obubaka bw'abadde aleeta eri ensi ng'ayita mu kitone kye twagala Omukama amusaasire amusaasire byonna ebyamusobako. Bagamba gwakanga misana kakiro takola ki tabulamu. Tubeera n'ebizigiro mu ngeri ezitali zimu naye Omukama asaasira busaasizi. Bagamba bimanywanda omunaku takubulira kaalidde. Wabaawo bingi bye tutalowooza nti nno abantu batumanyiiko ne bye batumanyiiko naye mu butuufu bangi nnyo tebatumanyi. Katonda yekka yakola ki yatumanyi naye mu byonna abeera musaasizi. Yatutegekera obudde buno nga tulina okubukozesa obulungi ate okweyuna buli obunajja. Yensonga lwaki tufunye essomo erisooka okuva mu Isaayo omutwe ogwa 25 Omukama nga annyonnyola. Isaaya ng'agamba nti obudde bujja kutuuka Omukama alitegekera abantu be ekijjulo ekyebyasava. Munnange ekijjulo ekyo kiribeerako buli kirungi kyonna nga bw'oyinza okwefumiitiriza. Isaaya yakozesa olulimi olw'oku nsi okunnyonnyola obulungi bw'ekijjulo ekyo nga bwe kiribeera. Munnange n'akakasa nti buli muntu yenna ategeera nti ekijjulo ekyo kijja kubanga mu butuufu kisaanidde buli muntu okutuukako. Naye ng'ayagala okutulengeza nti ekijjulo kino kijja kuba kyakukolerera kubanga kamaanyi kalibwa naki nambiro ate ogutateganya munnange teguzza nvuma. Yakozesa ebigambo nga bwe tubiwulidde nga n'omaloba ng'otegekedde bavubuka ne bawula nti ebyo ebirungi ebinaba ku mbaga ng'eyo wamma bonna bakulumulukuka ne baggwayo. Naye Omukama kyagezaako okutulaga bannange tukolerere eggulu. Olujjuliro lwayogerako lwe luli olusembayo kati akozesezza kya ku nsi naye ng'amanyi nti waliyo luli olugenda okubeera nga mu butuufu buli muntu yenna Katonda gwe yatonda n'amubuulira ekyokukola yalibadde alukolerera. Ffe mu Ekereziya tumanyi bulungi nnyo nga katikisimu bwetuyigiriza nti omuntu ekyamutondesa giri emirimu emeka emirimu 3 naye ogwokuna nagwo kale. Katugambire wamu nti ena ogusooka bagamba bayita babiri bejjukanye enviri zikubuulire ng'ogusooka Katonda tutonda tumukole ki tumumanye. Katonda tulina okumumanya era ogwokubiri tumukole tutya tumwagale. Kati bw'obeera ku nsi ng'abantu balaba Katonda tomumanyi balaba Katonda tomwagala era bye banakwogerako bijja kuba biwulika ate ng'eddoboozi ly'abantu ly'eddoboozi lya Katonda. Then ekyokusatu Katonda n'atutonda tumuweereze. Bannange ffenna tuli baweereza mu nnimiro y'Omukama era nga tuweereza nga twekutte ku Kristo oyo omuzabbibu nga tusoma mu Yohana omutwe gwe 15. Yesu Kristo gwe muzabbibu ffe matabi. Akati bwe tumala okumuweereza obulungi awo nno ne tulyoka tubeera ng'omulimu ogwokuna kumutendereza mu ggulu emirembe gyonna. Kakati nga bwe tuwulidde nti ekijjulo ekyo kiribeerako buli kirungi kyonna bannange tukigwanyiza omukulu ono David Katonda amuyambe olujjuliro lwalutuukeko.
bw'aba ng'abadde n'ebimusibye y'emmisa eno gye tuzze okukola ki okubeera nga twetabamu kubanga emmisa y'essaala esinga obukulu ekitambiro kimu kyeweesabidde nga wooli omwoyo n'omubiri kubanga bamu mu mmisa babeerawo omubiri gwokka ng'omwoyo teguliiwo nga bali mu birowoozo birala kati oba wooli mu mmisa omubiri n'omwoyo ekitambiro ekyo n'okisoma bulungi munnange kisinga ebitambiro 100 byakusabidde ng'ofudde era awo ntera okubuuliza abantu bw'oba wali osabidde ku muntu ebitambiro 100 owanike sira kufunayo n'omu awanika ekyo nno ne kitegeeza ki nti naawe bw'onooba ofudde banne tejja kuba babikusomera kuba naawe obadde tobikola ki tobisabira bantu naye mukadde nga kano ffe tusaba kimu mujjukire mu abooluganda n'emikwano omukulu ono mumusabire kubanga bwe tufa Katonda ayinza okulaba nga tulina ebizigiro n'asalawo tugendeko mu purgatory okutukuzibwa kubanga liri ettukulizo naye ebbanga lye tumalayo Katonda asinzirako ebyo bye tubeera twakola n'olwekyo ffenna mukadde nga kano tukuŋŋaanye kulaba nga tumusabira olunaku luke atuuke ku lujjuliro liri lwe boogeddeko okunaabeera ebyassava naye abooluganda baagalwa Katonda bw'amala okutufuula ababe n'abeekereziya mu batiisimu nga tuggyeko n'ekibi ekisikire kakati awo tutandika olugendo lwaffe olw'okulamaga nga tugenda mu ggulu kati okulamaga nga tugenda mu ggulu tutambula ng'abaana ba Katonda nga twebuulira ku kigambo kye ne tukola kye kitulagira ekyokubiri ne tufuna amasakalamentu koze sakalamentu kyeki kati amasakalamentu gali 7 tulagirwa okutambula nga buno bwe bulamu bwa Kristo oyo ataliwo physically nenga wali in a mysterious way abeera mu masakalamentu kati aga masakalamentu gatuyamba okutambula obulungi ne tutambula nga abalamazi nti tuli mu lugendo olugenda mu ggulu n'olwekyo tetutambula mu awalo tutinga ensolo eggumba libeera terina wadde akaana lyo terifaayo naye ensolo enzadde emagamaga neraba abaana bange bali safe akati naffe tulina kutambula bulungi nga tambula busimbala teri kuwunjawunja tutinga kaliga kebakubye ennyindo nedda tutambula tutunuulidde oyo Kristo gwe batugambye nti lyekkubo ge mazima ate bwe buki singa agamba nti mutambulire ku ddyo ne tutambulira ku kkono awo wabaawo obuzibu naye munnange Omukama musaasizi nti bwe tuba oluusi tugudde aye ne tuddukira gy'ali nga bw'atugamba Matayo omutwe ogw'11 olunyolwa 28 mujje gye ndi mwenna bazitoleddwa awo no waliwo essakalamentu erya penitensiya ne tugenda ne tumugamba gunsinza ate nga gunsinza akola atya aliwa bitono munnange n'atusaasira n'atuddiramu nga muteesa bwe yaddira mu obugulu obutono Katonda oyo tumusabe olw'ekisa kye atwongera amaanyi ag'okutambulanga obulungi mu bulamu buno obw'oku nsi kaakati nga tutuuse mu ggulu ku lujjiro lwe tuwulidde ekiba kisigalidde kumutendereza ndowooza omukulu ng'ono abadde omuyimbi okutendereza bwe kulituuka alitendereza bulungi ng'omuyimbi kubanga muyimbi aba amanyi okuyimba kakati ffenna nga tutuuseeyo mu ggulu ne tusanyuka nga twesiima naye kubanga olwo alibeera tugwanyiza okubeera mu maaso ge kakati olujjuliro lwatuwa ku nsi kuno olutuyamba okubeera obumu n'okubeera n'amaanyi mu ffe era ly'essakalamentu erya Wokalisitiya essakalamentu omuli Mukama waffe Yesu Kristo yennyini omubiri gwe n'omusaayi gwe n'omwoyo gwe n'obwa Katonda bwe mu kifaananyi eky'omugaati n'ekyevviini kati eryo essakalamentu munnange litusobozesa okuba n'amaanyi muffe kubanga mmere ya mwoyo etuyamba okutambula obulungi munnange ne tunywera mu kkubo ly'Omukama kubanga buli budde obulamu obw'ensi wabaawo ebitusika okutuzza mu kizikiza naye gano amaanyi ag'omwoyo nga tugafunye mu masakalamentu nadde lya Wokalisitiya ate ne penitensiya tubeera n'obulamu ne tusobola okutambula obulungi nga tugenda eri Omukama kale nno oyo atafuna Wokalisitiya wano ku nsi kyangu nnyo n'okutuuka eri mu ggulu era n'atasobola kukola ki kutuuka ku lujjuliro lwe batugambye kubanga amazzi gakulukuta gye gali gakoze eki n'olwekyo twesabire ffe abakyali abalamu Katonda by'atuyigiriza tubikwate olujjuliro ye lwatuwa kyekyo kye tusoma era kye twekwatako nga ye Wokalisitiya okulaba nti tuba n'amaanyi n'alyoka atusobozesa okutambula obulungi nga tugenda mu ggulu kubanga tuli balamazi kale nno twesabire ffe abakyali ku nsi nga tumaze okuwulira bino Omukama atuyambe tuleme okugenda ekiiribyo ng'omu byabbira mikalabanda oba ekisabaatiro nga nnyini mwana abira mikalabanda gy'omugenyi tutambule bulungi ng'abantu abamanyi olugendo lwaffe nga tetuwunjawunja nga kaliga ke bakubye ennyindo omuganda agamba ebo nga teba ya kisibo tutambule bulungi nga buli muntu omanya woogwa ate n'okola ebyo ebikulagirwa kubanga Omukama aba amanyi nti tuli babe tetuteekeddwa kumwebengulako
okutuuka okulaba nti ate obudde butuuka atusalira omusango n'olwekyo wabaawo ebitagenda bulungi mu bulamu bwa munnaffe ono tumwere nga tumusabira mu kitambiro kino ate ne mu bitambiro ebinaddirira. Ate si kyekyokka naffe nga tufuna essomo nga tumanya nti ono kyabadde ffe kyetuli naye ate ye kyali naffe kyetugenda okukola ki kyetugenda okuba. Kati ekitegeeza ki kutambula nga tuli bulindaala kubanga okufa tteeka obuzibu tewali amanyiddirwa anaakola ki tewali omuntu amanyiddirwa anaafa. Kati bambi munnaffe ono nawulidde bamukoonye emmotoka kituufu kaakati embeera ngaeyo ffenna tutambulira ku nguudo kyangu okola ki okututuukako. Kitegeeza tubeere beetegefu omukama oyo wonna waagambira nti gundi nkuyise jangu munnange nga tusobola bulungi okumira mu maaso ge ate ne tuwoza olw'emisango gyaffe ate olw'ekisa kye ye n'atuwa ekyo kitusaanidde ng'atuddiramu era ng'atusaasira obanga omwana we lyekubo ge mazima bwe bulamu. Ekyo ekifo kyayogeddeko buli omu akimugwanyiza wabula bwe tugenda nga tweyisa bubi olw'emikisa gy'okukituukamu ne gibula. Naye nga ye agambye nti mu nnyumba ya kitaawe ebifo bingi munnange tubikolerere. Abo abatambula obutereevu nga batambula mu kkubo ly'omukama beba batuuka mu kifo ekyo Yesu kyagambye. Kaakati nno tumusabire ekifo ekyo akituukemu wabaawo ebikyamusibye essaala zaffe naddala emmisa ze tunaaba tumusabira naddala eno omukama asinziire okwo amusaasire. Ayi omukama mu ekimuli ekitaggwaawo emyoyo gy'abakkiriza abaafa naddala ogwa David ono Katonda agikwatula ekisa agiwa ekimuli eky'emirembe. Mukama abeere nammwe. Lindako. Abooluganda abaagalwa tukoowole Katonda kitaffe omuyinza wa buli kantu eyazuukiza omwana we mu bafu adduukirira abalamu n'abafu. Mbasaba tuyimirire. Ayi Katonda wulira essaala zaffe otuwe kye tukusaba nga tuyita mu Yesu Kristu. Abakristu banywere mu kukkiriza ne mu kussa ekimu. Ensi yonna agitaase akabenje k'entalo. Baganda baffe abatalina kalimu, abatalina mmere, abatalina we basula, ye omuzadde wa bonna abadduukirire. Ayi Katonda wulira essaala zaffe otuwe kye tukusaba nga tuyita mu Yesu Kristu. Omugenzi ono David yafuna edda mu batisimu ensigo obulamu obutaggwaawo. Mukama amugatte mu batuukirivu mu bulamu obw'olubeerera. Omugenzi ono yalanga omubiri gwa Kristo emmere obulamu obutaggwaawo. Mukama amuzuukize mu kitiibwa ku lunaku olw'oluvannyuma. Bonna abafiira mu ssuubi ery'okuzuukira abayingize mu kitangaala eky'olubeerera. Baganda baffe bonna abali mu nnaku ne mu buyinike naddala abooluganda lw'omugenzi ono n'emikwano, omukama abayambi bafune okuyambibwa n'okukubagizibwa. Naffe ffenna abakuŋŋaanye mu kwebaza kuno okutukuvu olw'okukkiriza n'obujjumbizi bw'eddiini, omukama akkirize naffe olumu okutuyingiza mu bwakabaka bwe obw'ekitiibwa. Ayi Katonda wulira essaala zaffe otuwe kye tukusaba nga tuyita mu Yesu Kristu. Twegayirire. Ayi Mukama, okwegayira kuno okkiriza kugasa ennyo emyoyo gy'abaweereza abo n'egy'abazaana bo, naddala ogwa David obateme mu nvuba z'ebibi, obatuuse mu kwesima okw'olubeerera. Tukikusaba nga tuyita mu Yesu Kristu Mukama waffe. Kadde kaabirabo.